Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'ono munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 87 98. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Nja kukkiriziganya n'omuntu agamba nti olutalo wakati w'abawagizi ba Hajji Ali agambibwa okuba nti yakabasanya omwana Nisha ow'emyaka 14 ne Hajjati Zuura maama w'omwana Nisha. Olutalo luno munnange abantu bali lutwala ng'olw'okusaaga, naye luyinza okumamulako gavumenti oba oli awo, kubanga ennaku zino zonna mbadde ntunuulira ddala ebigenda mu maaso, kuba saagala nnyo kubeera confused. Saagala kubeera confused muganda wange. Naye ekisooka nalabye fulufiga ng'ate alinga eyeegaana Hajji, era nga entabwe eva ku kubeera nti Hajji mbu akyali mu mukwano ne Hajjati, nti mujja kulaba omusajja nga avudde mu kkomera ate nga azzeemu kubebeya ne Hajjati, era n'abantu abalala ku mutimbagano nga boogera ku kintu kino nti ono alinga gwe baaloga. Ate era nga bagamba nti Hajji yaliko asuddemu olubuto, abamu ku bo nga bagamba nti Hajji yalika mbu Hajjati ali lubuto mbu nga amusuddemu olubuto, bw'omukazi w'olubuto yeekyanga nnyo, mbu ebyo biyinza okuba ebyabwe, mbu baatuuka n'omulaba nga ali mabega y'emutayimbwa nga ayita Hajjati baby. Mbu Nameere ku sayidi ya Hajjati era ng'ono looya ne fulufiga beetwala bonna munnange ba presidential advisors, naye beetwala beesusa. Nameere n'atuuka n'okubeera ng'agamba nti alina recordings za fulufiga, nga fulufiga amugamba nti bandibadde batuula sayidi zombi ne bateesa ebintu ne babijja mu kkooti, ng'era bagamba nti Hajji bw'aba tali guilty lwaki baagala okuteesa. Wano nno ate era munnange obujulizi ne bwongera okubeera nga buvaayo ku Hajji. Sister wa Nisha yavuddeyo n'akakasa nti yagamba mbu naye Hajji yamukwatirira, bwe yatiranga okumukwatirira Hajji oyo. Sister wa Nisha sirina bukakafu bwe nkirinako, kubanga kati munnange saawa yakuŋŋaanya bujulizi nga bw'olaba enkumbi. Waliwo mikwano gya Hajji gyakwana gye Sudan gyali ku kkooti juzi nga nnya nga giwera, gigamba nti enkumbi tosobola kutegeka nkumbi nga bagendako kakabukasi, kitegeeza nti either baali ba boyfriend and girlfriend. Mbu enkumbi kyetegeeza, era nga bagamba nti enkumbi eyo Hajji tayinza okuba naye yagikozesa, balina okukola batya mbu ffe Hajji nga tatukwana e Sudan gye tuli, akola bizinensi ye, ye mukyala we, ye muganda we, naye tabakwana e Sudan. Mikwano gya Hajji gyali ku kkooti juzi nga gyogera ebimpi n'ebiwanvu, baakasuka nga bwagagambo nga bw'olaba laavu ya Hajji ne Nisha. Waliwo omuwala omu sister wa Nisha eyabadde agamba nti ebya Hajji ne Nisha abantu babigenda empola, mufo ky'okuddawo boogere
boogera ebiwanvu n'ebimpimpi walisanye bagende empola mbu tebaaliyo mbu Hajji ne Nisha nga banyokesa wayase mbu bali mbu babadde nga beeri ebbanga eriweererako ddala. Muganda wange kale nga batugamba nti laavu ya Hajji ne Nisha mbu twali tugenda mpola tetugyogerako. Sisita wa Nisha yagamba abasiraamu bo munnange gurupu eri nga ttiimu Hajji era bamukyalideko mukomera gyali. Nkugambye nti muwala wa Hajji omulala yatunyonyodde nti naye abadde nga gyamukwatirira bwe yakimukolako Hajji oyo. Nene nkugamba tetulina bujulizi bulimu ekyo. Kakati awo ekibuzo ekisigala ti Hajji yalya olwo yanatugamba nti yamutuukirira mu kaguli waali nambuuza Hajji walya mbu Hajji munnange namugamba wallahi saalya. Naye bo batiimu Hajjati bagamba nti abakazi abawagira Hajji ge gakazi agaadiba nga bafulufiga mu bagakazi agaadiba. Era Namere yamugambye nti lwaki ensonga nga ezaakali akavubuka akabanja omwana waako zo nga tazitunulamu nazo aziwa obwenkanya. Naye Hajjati Zuura kigambibwa okuba nti bamuwadde abaserikale 3 era bano be bamutambulirako kiro na misana ewatali munnange kumulekera gaapu yonna, kubanga ebyamutukako jjuuzi ng'ali mu Kampala mu makkati ng'ageze ku Nassa Road byali bitiisa nti oba oli awo yandiga jambuddwa. Kale kati munnange obukuumi alina bw'amaanyi era wewe namugendako omwagalako interview muganda wange obukuumi alina bw'amaanyi si bwakusema. Abaserikale 3 balambirira era muganda wange ebiragiro bye balina kuba kuki ku nnyama. Singa ogezaako kumutuukirira mu ngeri y'okumutuusaako obulabe bajja kukuba nga fulufuge bwe badde agamba Namere nti ajja musambasamba emimwa egyo. Naye wano nabo nno ba presidential advisors muganda wange lutalo balututte ku step ndala. Yamugambye gwe nja kusamba ebimwamwamu ebyo fulufiga kagamba ye nibo baba bagenze mu ofiisi yonna gye baba bagenzeemu ku nsonga ezo. Akuba enduulu buli kiboogera n'akuba enduulu n'atema n'amazina. Muzungu yakola fulufiga. Naye nga munnange ekibuuzo kiri kimu ti Hajji yalya, kubanga mikwano gy'okuva e Sudan abasuubuzi banne bakakasizza nti munnange bo tabasaba mbu ye omwami akuddukako atya mbu ekkazi eryo ligayaavu nnyo. Omwami aliddukako atya nga lyebase bwe kitegeeza emisana liba linyokesa wayasi n'abasajja abalala yensonga lwaki ekiro liba likooye. Omusajja akuddukako atya webaka emboleera ate ng'omusajja bagamba nti asaalira mu kisenge. Bwe yagamba nti asaalira mu kisenge so si wabweru wa kisenge. Kaakati muganda wange ye Hajjati agamba nti Hajji akozesa ebiragalalagala. Hajjati yensonga gyawa nti olaba ebiragalalagala jjukira mu katambi wano ke twafunako lumu nga essimu Hajjati gye yakubira Hajji ng'amugamba nti okozesa ebiragalalagala olabye obuzibu buli mukozesa ebiragalalagala. Bw'okozesa ebiragalalagala onaabira nga tategeera ndowooza oba oliawo nga takuta kabuuzi okusinziira ku Hajjati. Kati ekibuuzo jjukira mu nsonga zino nze sinaawo ge ngamba nti ono mutuufu ono mukyamu kubanga biri mu kkooti twagala tulabe. Hajji tagenda kuweebwa bbeeru mbona luli baali bakootakoota mu gaalumundi n'ennaku z'omwezi 18 tebasuubira Hajji nti agenda kuweebwa bbeeru. Bo aba ttiimu Hajjati bwe bagamba yadde Hajjati enkumbi yali azze nayo mu kkooti obujulizi yajja nabo. Yajja n'enkumbi nti yiino naye nsuubira okuba nti kati enkumbi abasawo be balina okuba nayo. Abasawo be balina okuba nayo naye kati obujulizi ate awaabira ya bulina ekyo nakyo kiri awo. Naye ng'abantu abamu bagamba nti ttiimu Hajji bagamba nti badduseeyo basaze eddiiro bazze ku ttiimu Hajjati olw'ensonga nti bo bakizudde nti Hajji yakola ki yalya. Abamu bwe bagamba ku mutimbagano nti Hajji alabika yakola ki yalya. Kati n'olw'ensonga ensonga ezo bazivuddemu bo naye nti olw'okuba obujulizi batampalinga nabo kirabika nti Hajji omusango ajja guwuta buva naye mbu tekijjawo
Maama wa Haji mwamulaba juzi ng'akaaba ku kkooti ng'agamba bannange mwebale nnyo okubeera omwana wange n'omwana ge bamuwaayiriza. Ate era waliwo amawulire agalaga nti waliwo abagenda wa minisita nga bagamba nti baganda ba Haji era mbu nga balese okwetonda nga bagamba nti Haji yakakasiza nti yalya. Bafulufiga bwe bagendayo nga babagamba ate abafamilya Haji bazonaga nti Haji yakola ki? Yalya. Bafulufiga ne bagenda bakuŋŋaanya abantu yonna ku sayidi ya Haji okubaleeta nga minisita agamba nti bano nga tebaliimu tibali bapanze obujulizi oba oliawo okubeera nga bakakasa bano bagenda okugendayo eri nga munnange waliwo omuntu eyateekayo dde ekifaananyi nti ffe tuli baganda ba Haji ne bannyina ba Haji era okakasa nti Haji ayakkiriza omusango nti yakola ki? Yalya. Ekyo bannange nakyo kiri awo nti obujulizi bulimu n'okupanga kubanga kati bano batumbye ofiisi zonna ewa Nalweyiso, ndabye Fulufiga yogera Nalweyiso ku ssimu n'ebirala. Nga bwe nkugambye nti munnange nzikiriganya n'omuntu eyagambye nti nno olutalo luno lulinga olw'olusaagosaago naye lwanibamulako ne gavumenti kubanga bafungiza waggulu ne wansi ku njuyi zombi.